kitegeera nti ku nsi gyenva waliyo omusajja omufere mubbi bamuyita Kamoga Properties ali mu kujeeza omwana wange ennaku yonna n'ebizibu byendabye nze sifunangako nyiike ku mutima gwange nga gye nfunye mwaka guwedde maama tuuke wa Mukama Katonda nga tonaakunyumira n'ensonga yonna omugambe gyenva omwana wange ajeera Kamoga amubba obusente bwe bumusuza mu mpewo mu bidongo nenzanyo mpakufolo eyakajja ku live mpakufolo basajja balina obusungu mpakufolo omupya mpakufolo Maama wa Suna Ben amaze okubeera nga aziikibwa neera nga omugambo gutokomose naddala Suna Ben avuddeyo okubeera nga agamba omugenzi maama we abadde agalamidde mu ssanduuki n'amugamba nti ku nsonga ze ez'ennyumba n'ekyapa ky'ettaka agambye watuuka owa Katonda aloopeyo abantu abo ababiri abali mu kubeera nga bagezaako okubeera nga babulambulankanya ekyapa kye eky'ettaka obusente bwe yasonda okubeera nga agulamu ettaka kwazimbye kalinaye. So ebyo byonna abyogedde ng'agamba maama we asobole okubeera nga abiroopayo wa Mukama Katonda asobole okufuna engeri gy'amutaasa mu mbeera gy'amulekedde eno. Abyogedde teyeerumamu, abyogedde teyeesiseemu. Embeera bw'eti weebadde mu kuziika maama wa Suna Ben n'abantu abamwolekeddeko. Mukazi gw'otukanze nnyo kale olimba mu mbeera eyo nkutuma kimanyi nti ogenda wa Katonda direct kubanga ebirungi by'okoze n'ebyokoledde ekkanisa bibadde bingi. Njagala otuuke wa Mukama Katonda njagala omwabire ompaalirire omusajja gwe bayita Kamoga Properties eyanziba. Waliwo omusajja omuyita Kamoga Properties wakumpeerodi yakumpanya ekyapa kyange n'agattako akayiyingu kesitegeera. Basebale maama womanga atuuse gamba Mukama Katonda nti ku nsi gyenva waliyo omusajja omufere mubbi bamuyita Kamoga Properties ali mu kujeeza omwana wange ennaku yonna n'ebizibu byendabye nze sifunangako nyiike ku mutima gwange nga gye nfunye mwaka guwedde maama tuuke wa Mukama Katonda nga tonaakunyumira n'ensonga yonna omugambe gyenva omwana wange ajeera Kamoga amubba obusente bwe bumusuza mu mpewo mu bidongo neyanziza nnyo neyanzeera. Ali mu kujeeza omwana wange ennaku yonna n'ebizibu byendabye nze sifunangako nyiike ku mutima gwange nga gye nfunye mwaka guwedde maama tuuke wa Mukama Katonda nga tonaakunyumira ensonga yonna omugambe gyenva omwana wange ajeera Kamoga amubba obusente bwe bumusuza mu mpewo mu bidongo neyanziza nnyo neyanzeera. Thank you very much. On second one, but we are now with the wakuna sawa ziwadde zonna nangamba nti muganda wange nti wangi nemereddwa nina ebinkutte n'aweereza obubaka obw'obusaasizi munnange naye tumwebaza yebalenyeebaliye ddala muganda afakwakogera munkwazi oyeebale nnyo yadde akagwa wano naye n'akyankalanya olubalama n'agamba nti amaziko olwaleero gonna gonna agenda gavula era n'akikola n'akituukiriza luna lweebale nnyo yeebaliye ddala wakubeera waliyo abakiseera ne bamwegatakira nabo ne bakola kyekimu neebaza muganda wange Sambali Nasi Mukasa naye yatuweereza obubaka twebaza Right Honorable Nabbanja Prime Minister tubadde tuli wano naye n'atuweereza miliyoni z'ensimbi 2 abana tumwebaze nnyo omukyalo oyo yabaawo musayidi zombi kawula mwenna abayiriba abakola binyanyi nebaza abanaku abakabula soka events batuwadde katono z'amazzi 40 SPL events Mukulu Shafii atuwadde tenti 5
tekisi 5 n'obutebe 10 tumwebaza omuganda wange emidipako tuyirire ffenna naye tuwaddeyo kenti ne ku butebe tumwebaza fina twala ya baba St. Emmanuel kino kajja ku katimu kaffe katonotono katimu kafaako nawo kavuddemu twakagulamu mugenzi DJ Emma ng'agenze kati ffene twekolamu omulimu ate ogusevinga kati nabo batuweereza emiliyoni y'ensimbi ne mukyala kaondoye kugenda mukolamu ttiimu tusibale nga tumulyamu akasente obulongo babirasaala yatuweereza miliyoni y'ensimbi omwaka ow'eggulu omukulu lugambu gairetta wa irupyu matanga webalire ddala gwe tubadde naawe mu mbeera yonna ne bw'obanga tisi mikolo nga gino otwokyayo tulina engeri tukuyiya tukulimba n'otuwa ssente takiwedde muganda waka yatukozeeko bulungi nnyo tweyanza nyo tweyanzenge tubadde tuliawo nga sireeta omuwabuzi wa pulezidenti Mugweta Masaka omukyala Justin Namere tusanyusa okulabwa kimwana muto naye engeri gy'okolamu emirimu gyo abasajja bali abakulu ate webalidala oli omukyala toyanza kaakati obwo obubaka ne mbukomyawo mikwano gyange era kwata olupapula luno omusika lukwasiza gamba weewaawo omutima kikudde ku mutima bulungi kaakano nsimbudde ekifaananyi ekibadde wano kiriwo kireete leeta ekifaananyi kino basaba ne banyawo mulaba omukyalo oyo mulengera simayiro eyo mulaba simayiro eyo tambuza simayiro obuganda bulaba enseko abasikaka bajje ku mukazi emmekete mumanguli enjasabiko enkwatanga boono ono alimu taata ne maama babiri yalinga atambula nabo mukyala Kayondo ono kano akaseko kemulaba wano eyasekanga bwe napakinganga emmotoka nga ntuuka ngamba gwe mukyala Kayondo ngabayo gawangi awo ng'emboozi etandikira wano nga twebuga nga tubuna ensi yonna mukwano gwange atagambika kano akaseko kano kekabadde tekamuva ku matama okuva lwoze paka lwosiibudde n'ogenda gane mukubo gyobeera obeera omisinga olwalirwe akamwenyumwenyuke byonna bineefananabwebityo ffenna ngaabali wano tugenda kusiba mukyala Kayondo bantu muli mulina abazadde bammwe naye nga si bakwano bammwe tubadde twabaza omukwano watulina mukwano gwaffe obeereyo n'olya ng'omisinze omukwano gwa mukyala Kayondo bwe mbadde n'olugendo oluwanvuwanvu nga ndaba ngenda kumala esaawa nga namba nga ndi mukutambula nga nninzeka mu motoka nga njiirira n'enkubira mukyala Kayondo nenteeka mu lawudi awo essimu wansi netugenda nga nkuba emboozi etagambika